olugoye lwasumuluka akapeesi era yalwana n'okukakwata ne kagaana. Era ekintu ekyo saagala okukirowooza, omwana muto nnyo talina na interest mu ebyo. Oba walaba ku show ebyo byapeninga nnyo. Waliwo omuyimbi yali ava bweru ye Timaya yani eyayabika empale ku stage. Burna Boy. Yeah? Burna Boy. Oyo naye yali azze kweyambulira bantu. Tip Swiss juzi ku gundi ku Freedom City. Yeyambulira bantu. Nina miro taina na nsonga akyalina mwana muto tasobola kuyingira mu ebyo. Nekyapeninga nga omulabi bwayagadde okitwala wekinyumira nga wakitwalira. Bote babaawula betobaawula kingeza kukugamba nti omuntu gwe bayita Eddie Yawe ayita abawala n'abawakolabo ne ugenda okulaba ku stage ng'olaba balala nga tonna nenyana mmire aluyimba omulundi gumu omwaka sooka obuuza omuwala eyaluyimbanga mu Afrika emyaka gyonna Eddie Yawe gy'amazeewo kuba kalo nanto otayimbira mu ki mu Afrika ne Eddie Yawe abadde taluyimba mu Afrika abadde aluyimba munaani paati gyayimbawo omuwala bwe badde etuuka nga lusirika oba badde bayimba genda obuuza aluyimbi omwaka ogwo gwonna nti gwabadde ayimba mu Afrika oluyimba lwa Eddie Yawe ng'oluyimba paati ya Nantongo ogiyimba nga tonnabuuza ono aluyimbi omulundi gumu mu mwaka buuza oli aluyimbi emyaka gyonna Eddie Yawe gy'abadde mu Afrika kuba abadde mulala juzi babadde ku kikadde walabye omuntu yaluyimbi abadde Kalo Nantongo era abadde Namiro era yaleeta mulala so that is Eddie Yawe yasobola okuselectinga omuntu gwawulira gwayagadde okuyimba naye ye awuninga nnyo ennyimba ze regardless of ani gwe yayimba naye era olaba Namiro ne bw'atayimba naye ojja mulaba ayimba n'abalala n'ennyimba eza Rena Nalumansi bw'oba oziraba Nalumansi omulabako katono oyinza okulaba show 10 nga tolabangako ng'ayimbye ne Rena Nalumansi so obwo buntuntu naye bunyumisa art nabwo okubeerewo ekyekakuto ekyo tekikyaliko kubuuza si kibuuzo saabulamu bwokka ekyekakuto nga bwe nakyogedde ogenda kukiraba tusaba Mukama atteremu obwangu kitambule bulungi naye mu ekyo nsaasira abantu bewaffe olw'enjeka eyaguddeyo abaana bewaffe ne bafa kitalo nnyo era n'olunaku lw'enkya ngenda ddumala waffe nga ngenze okubagiza nakulaba ku baana ababa bwe basabayo esenior 6 ginsabe enkya ngikulage kuba gye baagala okuggyako bwe baba bayongerako ekisukka mu senior 6 ne bagamba olina okuba ne degree eyo sigirina ne bwebanga bikyali ku senior 6 awo nja kuba mpitawo buyisi okujjako bagamba nti olina okuba lawyer olina okuba wajja kunkaluubiriza naye banaabanga bikyali ku senior 6 awo tewali ajja kumbuuza na kibuuzo kuba nja kugibalaga nga nabo bagimanyi ng'era njirina nja mwongerako bwongezi banja kuba nfunye n'ensonga nnyingi nnyo ze nsobola okuwa abantu ensonga yonna ennema okutebolinga ku podium bansobola ogitebolinga wali ku kazindaalo message yange netambula bulungi kijja nakunyongera amaanyi music ate ajja kweyongera bweyongezi kuba waka nnyo okuwa abantu obwesige ne tulaba n'amasuuti ne batuuka eyo ne bakola by'abayimbi bye bandikoze bayibuli erina weegambira Katonda wagambira nti nditoola obuyinza mu mikono gy'abagezi ababukozesezza obubi ne mbukwasa abasirusiru ate ne babukozesa bulungi abadongo kyalinga kivumo ng'omuntu abayita basirusiru naye ku ddakiika omudongo abazinya lukuje Katonda ebyabirina mu bayibuli mu ebiri era mugenda biraba nga akozesezza obuyinza si ye yali asuubirwa abukozesezza obulungi fedda we twasomeranga nga baminisita bw'aba anaakyala ku ssomero babagamba mugule ne yunifoomu empya ne katulaba baminisita babakutte babatadde ku mpingu babatadde kabangali babatwala luzira babbye so ebitiibwa bya Katonda byabawa
babikozesezza bubi ku ddakiika eno abayitibwa nga basirusiru ate mujja balaba nga batuddewo nga bekosa bulungi.